nga batumanyi mu nsi nti ewa Katonda kakati right now Katonda amanyi Mutebi Ssaabasajja Kabaka bakabaka bonna abalala Katonda tabamanyi bwe muuli abayita bakabaka mu Uganda yonna amanyi sigambye Uganda tonteko just ngambye ensi yonna mu nsi yonna Katonda amanyi Mutebi nga kabaka w'ensi yonna bano bakyabazinga bakabaka mbo bakwini abo bono si bakabaka bakingi be ne Daudi teyali kabaka mu nsi yonna Mukama Katonda amanyi kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri kabaka yekka era Bayibuli ekugamba ntaddewo kabaka okufuga ensi eno nze kabaka wabakabaka yoyo amanyidde gwe yateeka okufuga ensi yonna nze Dr. Sava nze njogera kabaka wabakabaka bulijjo ye Ronald Muwenda Mutebi ya Dr. Sava ne Queen yennyini si kabaka Katonda tamumanyi ne King aliwo si kabaka tuli ku mature knowledge and mature talking and mature program. Dr. Sava oba otegeeza kabaka nga ekitiibwa no ebyo nja kubinnyonnyola naye ngambye ti kabaka mu nsi yonna Katonda gwamanyi era ne Kristo gwe yayogerako Mutebi kubanga teyagamba nti gwe kyabazinga waba kyabazinga ng'omukama w'omukama Kristo akugamba nazaalibwa nga kabaka kati aba yazaalibwa ngaani nga Muwenda Mutebi anti kabaka bamuzaala buzaazi Katonda nagamba taddewo bakabaka okufuga ensi eno taddewo kabaka okufuga ensi eno nze kabaka wa kabaka yayogera ku ani yali yayogera ku Mutebi mbadde mayoni we yagamba nze kabaka wabakabaka yeeyogerako nga ye kabaka abeera muzaale ate Katonda si muzaale kabaka abeera muzaale Kristo akugamba nazaalibwa nga kabaka kubanga azaalibwa kabaka mukitanga obijjawa era tewali kabaka yenna mu nsi muno muzaale n'obwo bukwini ate tewali kabaka mu nsi yonna aweza nnamba y'abakabaka nga Buganda he's not there wadde half wadde kakwota ne Bungereza tetenda kakwota erina 17 ffe wano tulina bameka Bungereza erina 17 ffe tulina bameka abafu baliwo nga Kristo tannajja bakintu kintu wajjo ate tubala kabaka nga ontegeeza kintu siye kabaka ate nga batugaye first Muganda oyo abeera animature brain kati first Muganda yali ani ebyo tujja kubigenda bunnyo kakani Fit Media. Ali ku Fit Media ogamba otena Joy Kaswete kimu kitambula bulungi amuzikola Haji Abdunur Munyami Shafik Luwanga nzaaliwo lini Tamale Henry omuneza itundu asampijja ku kamera okulaba nga tubatuusaako program ez'enjawulo naku lwaleero tugenda kudda ku buvo obwa Buganda tugenda kwogera ku Buganda okuva ku Ssekabaka Muteesa 1 tugende mpaka ku Muwenda Mutebi owokubiri so tugenda tambuza program eno mubeere nga mugigoberera mpola mpola mpaka wemunamanya ensonga zonna
zetugenda okuba nga ate twogerako. Ndi ndowooza tukuyita omu ku basajja Abaganda abakwenkufu baddokita. Yes. Nze bamubuulize ku balabi. Neyanziza neyanzeege. Olunaku lwaleero lwa mukisa nnyo gye ndi okubeera ku leediyo eno. Naye sibaddeeko nga njagala naye kyampandiikibwako mu buzaale Katonda beera ntonda ku nsi nti ku lunaku olwaleero ndibeera ku leediyo eno ne ntegeeza eggwanga lyange bwe lifaanana. Abantu bategeere eggwanga lyange lye banzaaliramu lifaanana litya era liri litya. Kiba kya butamanya obwa waggulu ennyo obutamanya gy'ozaalibwa. N'ogamba nti nali sinnazaalibwa yiyi ng'ate nkyo ojja kubuulira Kristo ojja kubuulira Muhamedi. Dokita abantu amannya nsabo gabambuulire kavuddeko abantu kavuddeko abantu nsabo bamuwulire amannya gange nja kwogerako amannya matono. Tokyalina linnyo olina amannya. Nazaalibwa nago. Nze sizaalibwangako. Nze siri muzaale era abandaba mwenna mutegeere nti nze muomu atali muzaale. Wajja otya? Nze naleetebwa omumbejja Agasa Nkinzimwa nnyina wa Muteesa II. Ffe basaava ne bannaava tetuzaalibwa era tetulina bannyaffe. Muleetebwa buleetebwa. Tuleetebwa buleetebwa. Omumbejja yaleese saava, omumbejja yaleese naava. Tetuzaalibwa. Ova mu lunyiriri lwa Ssekabaka Muteesa. Yes. Era mu bannaava bonna abakulu bonna bantegeera n'ensi entegeera nze Muteesa gwe yasitulako mu ngalo ze kubanga nze saava mu ngalo za Muteesa okuggyako nga afuluma olubiri. Mwaka ki ogwo? Siri ku bya myaka leka nkutegeeza emboozi ebeere macuwa. Njagala kutegeeza ebyafaayo. Nze saava teri naava yasitulibwa Muteesa. Teri saava yasitulibwa Muteesa. Nze nabeeranga mu ngalo ze era nga mwenkaabira. Kubanga nze nazaalibwa Mengo Hospital mu Anewalk. Okuva eyo bantwala butereevu mu lubiri. Tekuliko kaliko. Bantwala mu lubiri mwenkulidde. Era nkuze simanyi na kitange. Opaka okutuuka sakati. Namumanya. Yajjanga mu lubiri naye nga tayinza kujja papa sireti nja kulaba mwana wange. Fuli tutetwe ngo oyo savo biri ebyobuzaale biri ebyokweyagala n'omumbejja birala. Mu lubiri ti ekyandese kulaba ani anakumuleetera ogamba Kabaka ndetera ndo ndabe ku mwana. Odete ku mwana. Bw'oba oyagala okukakasa ebyo obuuza Elizabeth Bagaaya kuba bwe batudali nabo mu lubiri. Oyo Kadaaga. Kadaaga yajjanga nnyo mu lubiri. Kadaaga ki? Oyo yali sipiika. Yajjanga nnyo mu lubiri amanyi ng'ajja ne Henry Mulogi. Some sort of like that kwegamba nze Kabaka yansitulanga mu ngalo. Ate nga sina bwe namanya kitaawe kubanga okuvaawo nga ngenda ayire endisa n'amaganda azaala Muteesa nga bwendi naye. Bwe bulamu bwembeeza okulidde mu bulamu bwa lubiri. Olubiri olwo wadde tetunatandika biri byonna olufuluma otya?
okulufuluma lwange nja kwogerayo aba animature brain batuzinda ne bakuba olubiri. Amini waneno Obote ng'amugambye nti lumba. Obote se yagamba Amini okulumba olubiri. Eyo yali pulaani y'Abaganda. Tujja mu program tujja kubyogerako olulwe. Byonna ebyo tugenda kubyogerako. Byonna. Mukama yebale kukuuma. Mukama nze bwe nazaaliwo ne mu kusoma kwange Muteesa waliwo AEO amateeka ge tusoma nze saalisoma. Tewasoma AEO? Simanyi bwe bakabikola. Tewayingirako mu kibiina? Nkugambye simanyi bwe bakabikola, si kuyingira mu kibiina. Nze bwe yalaba nga nnyinza okusoma okuyigirizibwa okusoma yankwasa Bayibuli n'aŋŋamba ojja kusoma Njiri ya Makko. Kufuna Njiri ya Makko gye nja okusoma era gye mmanyi, simanyi AEO. Omanyi Njiri ya Makko? Mmanyi Njiri ya Makko. Neyanziza. Dokita, bwe tutuusemu wano nga tutandika program, omuntu akulaba nga buli omu yeegomba okutuukako ku myaka gy'olina ng'asobola okuba ng'awa information abantu ne bakola ki, ne bagiraba. Mukama akuwadde emyaka emyaka nja kugyogera gye tugenda mu maaso. Eyo mu maaso tukyali kati mumulindi naye kyemuba mumanya okutegeera kuba kuzaala si myaka. Bw'ozaalibwa with an immature brain hopeless era bw'obeera ne bw'okula ne bw'okaddiwa n'ebyeyogera bibeera bwe bityo. Amina, neyanziza. Kakati Dokita, nsaba tusimulule. Wano we tuli ekifo kino wali okizzeemuko? Bino ebifo byaffe bya Muteesa nabirabanga twayitanga wano nsiko bifaanaganako bwe bityo. Tamanyi nti nno ttaka lya Bwakabaka lineeno wano we tuli ttaka lya Kabaka. Bano abayita abakesisi n'okusala ebyapa babbi. Nze njogedde Dr. Sava era ojja kubisanga mu maaso eyo gye tugenda. Byonna obitubuulira. So kesisi tesobola kusala kyapa ku ttaka lino mu Kampala. Tutandike n'emboozi. Emboozi Muteesa twagala ne Muteesa 1 tugende nga tutambula mpaka ku Ronald Muwenda Mutebi. Abantu nno bali mu mubanja, bantu beeraliikirivu, Kabaka aliwa. So nga tutandika program obawa ki ekigenda okubagumya omutima ku Kabaka waabwe? Ekya Kabaka waabwe sirina kye mbagumya mutima. Nze saava oba njagala oba saagala saakiwandiika wa Katonda. Ekyaki okubeera n'omusaayi gw'ekirange gwa Royal Family, okuzaalibwa omumbejje saakisaba Katonda, Katonda yekiteekateeka. Naye ku kyo tujja kukyogerako mu pulogalamu gye tugenda mu maaso. Naye kambategeeze nze omu ku bo mu ggwanga ateesiga bakatikkiro abo abawanika. Nze omu ku bo naye ate nze chairman waabwe. Ekyo nkyogera nga saava. Charles Peter Mayiga tomwesiga? Bonna sibeesiga, sigenda kwesiga. Kasita kikwata ku Kabaka seesiga.
kuba bingi byolabye si byendabye ebiriwo ebyali byabaliwo okutandika Buganda yalina abakulu basatu bakwata jjajjange Mwanga bamuteekako ebintu mujja kubiraba byonna byonna ebyali ku Mwanga nekyenjagala okutegeeza ku kyo ne bamutta accessories ne bamukalirira emyaka 7 n'ekitundu. Okay. Okiraba ebyo nabwo bitijja bijja embozi eyo katugumikirize in full. Yes, in full. N'olwekyo ebyakabaka sinza kubyogerako kaakati naye mu mboozi yange mujja kugimanya muli baddembe okwesiga abakulu oba obutabeesiga. Muteesa wano Muteesa wano nga bwe mumanyi nti bakabaka basaanawo bonna mu nsi. Katonda n'abazzaawo. Katonda yazzangawo omu. Muteesa wano yava mu lulyo Katonda bwe yazzaawo. Yazzaawo ogwo omu buli kimu akola omu n'omuntu yatonda omu omuntu n'azaala. Nga bwe tumanyi mu nsi nti ewa Katonda kaakati right now Katonda amanyi Mutebi Ssaabasajja Kabaka. Bakabaka bonna abalala Katonda tabamanyi. Bwe muwulira abayita bakabaka. Mu Uganda yonna amanyi. Sigambye Uganda tondeka kujja ngambye ensi yonna. Mu nsi yonna Katonda amanyi Mutebi nga kabaka w'ensi yonna. Bano bakyabazinga ambo bakwini abo bono si bakabaka. Ne Dawudi teyali kabaka. Mu nsi yonna Mukama Katonda amanyi kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri kabaka yekka. Era Bayibuli ekugamba nti taddewo kabaka okufuga ensi eno nze kabaka w'abakabaka yoyo amanyidde gwe yateeka okufuga ensi yonna. Nze Dr. Sava nze njogera. Kabaka w'abakabaka bulijjo ye Ronald Muwenda Mutebi. Ya. Dr. Sava. Ne Queen yennyini si kabaka. Katonda tamumanyi. Ne King aliwo si kabaka. Tuli ku mature knowledge and mature talking and mature program. Dr. Sava, oba otegeeza kabaka nga ekitiibwa no ebyo nja kubinnyonnyola naye ngambye ti kabaka mu nsi yonna Katonda gw'amanyi era ne Kristo gwe yayogerako Mutebi. Kubanga teyagamba nti gwe kyabazinga waba kyabazinga ng'omukama w'omukama. Kristo akugamba nazaalibwa nga kabaka. Kati aba yazaalibwa nga Muwenda Mutebi. Anti kabaka bamuzaala buzaazi. Katonda n'agamba taddewo bakabaka okufuga ensi eno taddewo kabaka okufuga ensi eno nze kabaka wa kabaka. Yayogera ku ani? Yali yayogera ku Mutebi. Mbadde mayiwano we yagamba nze kabaka w'abakabaka yeeyogerako nga ye. Kabaka abeera muzaale. Ate Katonda si muzaale. Kabaka abeera muzaale. Kristo akugamba nazaalibwa nga kabaka kubanga azaalibwa kabaka. Mukitanga obijjawa. Era tewali kabaka yenna mu nsi muno muzaale n'obwo bukwini.
ali tewali kabaka mu nsi yonna aweza nnamba y'abakabaka nga Buganda. He's not there. What they have for the quarter. Ne Bungereza tete ka quarter. Ina 17. Fe wanu tulina bameka. Bungereza ina 17. Fe tulina bameka. Abafu baluwonga Kristo tannajja. Bakintu. Kintu wajjo. Ati tubalwa kabaka ngo ontegeza kintu. Kintu siye kabaka. Ate nga batugaye first Muganda. Oyabera ani mature brain. First Muganda yali ani? Ebitujja kubigenda bunyo. Kakani otegedde. Tutwetaga mature knowledge mature program. Yes. Era njagala nnyo omuntu awakanya ekyange obulimu obobo n'ow'ebbanka bakkubira essimu bwe nkoma ku program endala mbalambulule. Comments nja zikulaga n'aba nankubira ne babeerako bibambuuza nga nzijja mbalambulule. We are here with a mature and I'm a journalist. Bakubuuze nti Yesu mu nsi yonna beebuuza kuba bamawulire and I'm a qualified journalist. Tugende ku Muteesa. Muteesa one bwe yali obwakabaka n'ateekamu ekyejo eky'obukambwe. Ekyejo eky'obukambwe kitegeeza ki? N'abeera mukambwe wali kabaka bamugamba te mukambwe. N'abeera mukambwe kambwe. Ekyejo eky'obukambwe. Kagamba yali anti ndi wa munda. N'abeera mukambwe. Kabaka taba mukambwe. Abeetekamu ekyejo. N'ateekamu ekyejo eky'obukambwe. Bikozesa olulimi lwaffe olw'omulubiri. Abantu ne batamu abantu ne baalinga tebajja gy'ali. Neyeebuuza n'agamba ti abantu mbange nga tebakyajja gyendi. Ne bamutegeeza nti bwe bajja obafukamiza ku nkato. Enkato kiki? Emisumaali. Yabafukamiza ku misumaali. Ate onoobuuza kabaka ng'oyimidde ku misumaali guli gw'okufumita. Olina ofukamira. N'agati abantu bange tebakyajja. N'abagamba kyekyo olw'okuba nga nina omwoyo wa Katonda n'abagamba bajje mubayite bajje tuteese. Ne bajja n'abagamba nti munsonyiwe ebyo mbijjeewo ne bateesa. Y'ensonga lwaki ayitibwa Muteesa wano. Yali ateesa. Yali ateesa n'abantu. Omufuzi ateesa n'abantu. Naye omukulembeze anyiigira abantu. Eggwanga lyetaaga ki? Lyetaaga mukulembeze, lyetaaga mufuzi. Kavuddewo ddala akakaleka kakulumyemu akatonotono. Kwegamba omufuzi ye kabaka. Omukulembeze ye Musa. Musa eyakulembera abaana ba Isirayiri. Ye mukulembeze. Era omukulembeze alondebwa. Let him make it. Ne Musa teyalondebwa. Nkozi ga President Museveni. Musa yatumibwa okujja abaana ba Isirayiri abakulembere. Yaba mukulembeze. Museveni mukulembeze si mufuzi. Oba olina anemature brain ogamba nti Museveni mufuzi. Nze njogedde Dr. Sava. Katonda yateekawo kabaka okufuga ensi eno nga ye kabaka wabakabaka. Omufuzi abeera bakiyita batya mu Luzungu kyogera mu Luzungu. Ebigambo by'omufuzi biri undebatable.
ebyomufuzi kyayogera tekiddibwamu. Toyinza kudda mu kigambo kya Katonda ne bw'obeera ne animature brain toyinza kudda mu kigambo kya Katonda. Oyagala geraganya Katonda ne Kabaka. Yeah. Are they the same? Oh, can you debate it? Katonda ne Kabaka bali ku ddala lye. Anti yamuteekawo. Anti nate baba ku ddala lye. Babali ku ddala lye ntaddewo bakabaka okufuga ensi eno. Nze kabaka. Mutebi alipootinga wa Katonda. Direct. Lwaki tutamutaasa bino ebizibu obeerayo mu kisenge. Kituufu. Ono bamuyita Dokita Samba. Ojja kubiraba nti ateesa naye. Ate Mutebi ateesa ne Katonda butereevu. Direct. Nze nja kukibategeeza. Ronald Muwenda Mutebi ateesa ne Mukama Katonda direct wa. Abatuuliza bakirinde. Byetulinze. Mujja kubiraba mu maaso. Ndi mwana wa muli. Ate Muteesa tuyankuliza mu Kristo. Njagala otandika otuwa emboozi ebyaliwo. Muteesa kakati Muteesa mu nsi muno ne buli gamba otya teri agenda kugamba eyasomesa Muteesa. Ambategeeze eyasomesa Muteesa 1 bwe yali ayita abasomi yawandiika ebbaluwa mu Luzungu n'ayita abazungu okujja okusomesa teyabayita kufuga naye ng'awandiika teyasoma era n'awandiika ebbaluwa yindi ekyo kyonna nange saakitegeera wabula ebbaluwa ye weegeri n'omukono gwo weeguli naye yagiwandiika mu Luzungu lwataasoma era ne bw'oliba oyogera otya togenda kusoma ani yamusomesa. N'olwekyo bwe nkugamba nti Kabaka mwawufu gwe n'ogamba nti Kabaka yaani muntu nga nze obeera animature brain stupid hopeless. Kiraba Dr. Sava ononzita ojja kunetti kwegamba tekikola. Ani yasomesa Muteesa 1 Oluzungu ebbaluwa teriiwo omukono gwe teguliiwo oyinza okugamba nti nkulimbye gwe wamuyigiriza okuwandiika kale obanga otegeera mbuli eyo muyigiriza okuwandiika Oluzungu. simusomangako era tegenda kubaawo. Abazungu bano we bajja Abazungu bani njagala ompe ku bazungu nga bazze wa Muteesa amaze bawandiikira ebbaluwa bamutuuseeko otyo that's when ndiye nga bwe baatuuka wano baalaba ekitiibwa kya Muteesa nga kyebasomako mu Bayibuli abaki abazungu. Dokita Sava ng'oyina buli ne beewuunya n'ekyokubiri kye beewuunya nga asinga Kabaka waabwe Victoria kubanga baatuka kuno nga Kabaka waabwe bamuyita Victoria omukyala azaala King George owookubiri. Yes n'abakyala otegedde ng'amusinga ekitiibwa nga Muteesa asinga Victoria wa Bungereza ekitiibwa ne kiriya administration yeggwanga lye nga lisinga eryabwe ebisinga obungi mujja kubeera mu porogulamu yange babikoppa eno n'ennyambala bagikoppa eno era nja kuba mutegeeza. eno twagala obitutegeeze naye nti nzija kwegamba nkyasona ndi ku Muteesa 1 ne beewuunya ekitiibwa kye ne bamugamba nti ewaffe tulina Kabaka mukazi
timulinda mukazi timukaleete nkawase. Yali yambwa amaanyi awase n'abakyala wa Bungereza. Bamugamba timuleete muwase. Getayinza kutegeera nti omukazi ayinza okufuga abantu. Openire nga boogerezeganya mu lulimi ki? Luzungu. Ebbaluwa nkugambye ebbaluwa ekujjayo. Era nga ne bw'oliba oyagala otatogenda kufuna muntu ali kugamba nti Mbuteesa wano yayigirizibwa gundi. Bw'abagamba okumuleeta amuwase bamuddamu batya? Bamugamba nti oli munene ne bapalapalanya. N'agamba nti kale mugende mundeetera abasomi. Ekyo njagala Obuganda bukiyiga ennyo. Yabagamba mugende mundeetera abasomi munjigirize muntegezeze eddiini eyo nnungi. Mugende mundeetere ki? Abasomi. Oli takutuma musomi kunjigiriza kuleeta musomi ate n'oleeta mufuzi. Tayitanga abazungu kujja kufuga ggwanga lino. Mwawule emitwe gyammwe mukitegeere. Ebbaluwa egamba kuleeta abasomi. Era bwe bagikuba mu lupapula lw'e Bungereza nga bazzeeyo ebbaluwa eyo abaasooka kuno baali basomi. Abaddako ne bafuuka bafuzi. Tebafuuka abafuzi, omufuzi abeera kabaka. Abaddako ne bajja ne batukulembera. Ne bajja kubba. Kututta era baatutta. Kakati abazungu bano bazze. No. Sinakutoka ku bazungu okujja. Abazungu abajja baali basomi. Ba Henry Maton Stanley. Baali basomi. Kaakati olw'okubanga kyali kimaze okuyita mu kapapula k'amawulire olw'okwagala okufuga nga beetaaga okugaziya South Africa ne Kenya. Otegedde kuba ne Uganda ne Buganda mbayagala okugitwalira. Sogedde Uganda ngambye Buganda. Simanyi lwaki toyogedde Uganda? Kijja bwe kirituuka ekiseera ekyo kyogerako ndikyogerako. Tekyaliwo. Uganda teyaliwo. Tebangawo. Twagala mature program and excellent program. We are here to advise the people. Because of stupid hopeless. And mature for stupid hopeless play. Twagala ebintu ebiri mature. Abaana bino bye twogera. Bazzukulu baffe bagenda kuteeka akatambi babimanye. Babisome nako. Nga basoma ebya pleasing. Nga Dr. Savanje njogedde. Omwana ombejja agasa nkinzi. Muteesa gwe yasitula. I can't. Point byaliwo. So, Uganda teyaliwo. Uganda bajijja mu Buganda. Uganda eri undebatable. Teteesebwangako eggwanga lino liyitibwa Uganda. Tujja kugenda mu maaso tujja kubiraba. Lwaki tukamba kati? Si buguutana. Abantu bajja kugira ki? Kuba njagala nampakanya. Ali kukubira amasimu gakwaka nti ebyayogedde si bituufu. Nimwetegefu okumuwuliriza. Dokita, kansooke mpumulemu. Obudde obw'okuwummulamu bwonkotte omukulu ono ndaba ampadde kasigino kampumulemu. Tukomewo ne dokita atunga bw'atunnyonnyola abazungu abaasooka okujja